Ali muzungu ne Miss Damamu beekyawadda. Ali muzungu ne Miss Damamu, it ended in tears. It ended in premium tears. Babivaako dadda era nga Miss Damamu ye yakaabadde amaziga n'abikoowa n'abivaako bubi. Ali muzungu naye n'akaaba n'abeera mu depression n'abeera mu stress bannanga omukazi naye n'abivaako kati bonna bali mu period ya healing era w'obalabira bonna basanyufu. Miss Damamu atambuza emirimu gye bulungi, Ali muzungu atambuza emirimu gye bulungi ate era nsuubira temukyabalaba bonna. Gw'oba olina awantu wonna wonna w'obalaba nga bali babiri ngamba tebakyekozaakoza, tebakyeweeweeta, tebakyekomberera, tebakyerera, tebakyeweeka oba munfuna. Dwaki? Kubanga it ended long time ago. It ended in tears long time ago. It ended in premium tears, excellent tears. Idadada. Era nga we mwali mukisabirira abamu nga mugamba eyo kapo nze I saw it in tears. Eyo kapo tegenda kubeerawo. Eyo kapo katugirinde. Mujja kwawukana ne gundi yayawukana bituufu. Era baamaze ne baawukana, baamala ne baawukana. Feka ababadde eno nga tetunnabakimanya nti bano abantu ababiri baayawukana. Feka ababadde tebakimanyi nti Ali muzungu ne Miss Damamu baali baayawukana dda. Lwaki? Baakikweka ensi ne batabalaga nti nno enkolagana eweddewo. Ffe twalaba bulabi tebakyabeera bonna, tebakyakola bonna, bu video tebukyatambula, tebakyererako, tebeeweeka, tebeetwala mu masaaluuni, tebeewerekera mu ttooyi, tebeewerekera mu kunaaba. Ne tugamba oba bannange omukazi engeri gye yafuna omulimu abeera bize, tebakyekubirako ku live. Bannange baby njagala kunywa ku mata, bannange honey sindikira omutwalo, bannange sasula biiru, bannange bino nga tetukyabira nga tumanyi omukazi ali bize. Ne tulowooza omusajja mama ebbuba lyamukwata lingi nnyo olwalaba omwana w'abendi ng'afunye omulimu omupya. Kumbe wa it ended in premium tears. Yenze Sheila Adita bobo bade tunaba ku subscribinga ku YouTube channel yange kekana akadde subscribinga kwata ku kade nga buli video yona gyentekayo ekutuka ko bulungi nnyo ate era commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga yo tibwentekayo. Gwe wenna tannaba subscribinga muganda wange omisinga videos nnyingi nnyo ez'amakulu eziyinza okusomesa eziyinza okuwabula waneeno tujja ne tukola obutambi bwaffe tukolerawo emikwano n'ebintuntu ebirala jangu otwegatteko. Wabula ate nga sinnagenda wala kambeko obutambi tambi awo bwe mbayisaamu mu bulabe ate era tubeere nga tukomawo. Yezo kati enviro esibira center make. Esibiranga keno ku nviiri naye njagala ozisibira. Njagala ozisibira. Ogenda kunfunirayo 200 reals. Ze make ezawa. Emitwalo abiri. Ogenda siba mutwe ekyo. Adan onangambye emitwalo 3. Anti kyeno be basibira. Ate bakola beno emitwalo 2 zibeera zigenda kusiba buboobo. Ogenda siba zenjagala, ogenda siba za 15. Wibinga anti kati sente zeeno si ze Uganda. Eno 200 ate witi ne we agamba mitwalo 4. Sokoleke. Ongambye emitwalo ameka 2 2. Mbu 15 ntono nnyo. Emitwalo 2. Ogenda siba enviiri ezo ogenda sibira emitwalo 2. Ze riyalu meka? 2. Riyalu 2. Oli muyayi. Je emitwalo ameka? 2. Emitwalo 2. Obadde olingizaaki?
kwata oziggyemu. Teweesala mbadde mmanyi oli munnakambe mu ngalo. Walla mbadde manyi oba okutte kambe. Sizikuwa emitwalo 2 ngenda kuwa 17. Ozaagala tozaagala? Nsonyiwa mukwano. Thank you. Naye maama enviri z'emitwalo 2 nkuwa 17 weeyongerezeeko. Naye nsonyiwa. Ate nze munnaye sikuwa akasente kange ne neetonda mbu si nnyo. Munnange ensonyiwa ze zibaddewo nedda nnyabo zeemu. Sikuwa ssente yange ne nigyetondera si nnyo. Obwo nno bwe bumu ku butambi bwa Ali Muzungu ne Miss Damaamu nga omukwano gukyabayisa bati. Nga bali bati unseparatable. Nga batambula beeweese bati. Batambula beenywegera. Bannange ng'omukwano gubayisa mu kamu nga ffenna tugamba eno maama. Singa nange mbeerako mukazi wa Ali Muzungu. Singa nange nfunayo Ali Muzungu owokubiri. Singa nfunayo Ali Muzungu da sekendi. Abantu baayogera ebigambo. Nga bannange omukwano gwa Ali Muzungu gukuleetera okugwa mu mukwano ne wandibadde nga toyagala. Bannange n'atukwasa amaddu, n'atukwasa enswalwa ne tugamba ye bannange. Ffe tulifunako abasajja abatwagala. Abasajja nga bali siriasi mu bulamu, abasajja nga batusobola otubeererawo, omusajja nga asobola okukwata ssente n'asasula bbiru yo, omusajja nga asobola okufiiririra tuli bafuna. Bannange guli omukwano gwasigulula buli kitooke, gwasigulula buli nkondo, gwasigulula buli mulandira, buli omu n'ayagala afuneyo Ali Muzungu. Era wenjogerera wano Ali Muzungu mu kabokisi yafuna abakazi bangi nnyo nga bonna bamugamba nfuula Miss Damaamu owokubiri. Naye kumbe bano wa ebintu byagaana. Ensonga lwaki byagaana? Munnange Miss Damaamu yavuddeyo ku TV oba ku channel gye babeerako ne mwana mulenzi chicken n'agamba ffe ebyatwawula ne Ali Muzungu ensonga ntono naye ate nga nnene nnyo. Ne bamubuuza kiki ekyabaawula nga baana mmwe mwali bati, nga mwegatta muti, nga mweyagala ko ye nti ye twali tweyagala. Ne waliwo ensonga enkulu eyatwawula nga ne woba naawe ogiwulidde toyinza butayawukana na munno. Ne bamubuuza otyo, give it to us, kiki? Miss Damaamu n'ayasa ekyama n'agamba bannange nze Ali Muzungu kojja wange. Gye twakomeyo okutambula mu mukwano we tukizuula nti muyinako oluganda. Wenkizuula nti musaayi gwange, wenkizuula nti abatata wange muto, wenkizuula nti bannange ndi mukola amawano, wenkizuula nti bannange ndi ku kojja wange mpeweeta, kojja wange mukomberera, kojja wange andera, kojja wange n'ebintu ebirala nti n'ayasa ekyama. Ensi neewunikirira n'egamba wangi nti ye munnange omukwano gwagwawo we guto ne ŋŋamba nti sisobola kubeera na kojja wange nga we mukukutirizaako, we mukomberera, we mulaga ekiraavulavu, we mulaga ekipenzipenzi ng'ate tuli baaluganda tubanga abazizza omusango gaba mawano gennyini. Naffe ne tukwata ku matu ne tugamba kiki? Awo ne ndaba nti baana mmwe ensonga nkulu nnyo nga tonnagenda wala na musajja manya ebimukwatako. Buuza amannya ge ogamanye. Buuza ab'ekika kye obategeere. Buuza omusajja bamuziikawa. Buuza ku bulombolombo bw'omusajja oleme kutomera ogenda n'ogwa mu mukwano n'omwana w'omuntu n'ogamba nze kwono sivaawo. Nga mazima ddala olaba Katonda akuleetedde omusajja w'ekirooto kyo gwe weetaaga. Gye mugendereeyo ate ne bivaayo bana ebintu bya Katonda nabyo bizibu. Omuntu akutegeera gw'otegeera, omuntu akuwa essanyu, omuntu akwagala, omuntu akubeererawo, omuntu akola buli kyetaagisa okufuula okubeera omusanyufu, okufuula owuwembwa ate muli baaluganda. Kale n'owulira ekyo kitegeeza ki bannange? Nawulidde nga nsaanyeewo nga nninga nze Miss Damaamu ne ŋŋamba oh my God, look at me, look at my eyebrows, look at my mouth, my lips. Kye kigenda mu maaso.
lwaki katonda atukola ebintu nga weebityo naye munnange ne ŋŋamba munnaye katonda abeera n'ensonga atuleetera abantu abamu mu bulamu nga bagenda kutulunnyisa ku madaala bagenda kutuyamba bagenda tubeererawo ate abalala n'amala n'abatuggyako ng'alaba ekyo tekijja kukola olw'okuba nti gwe omuli olina obwagazi n'okiremerako naye nga katonda akulaga nti this you want it but it will not work for you oba munfuna katumanye comment yo gw'olowooza ki ku kapo beeyongera okugenda mu maaso beeyagala ebyokwebeera abooluganda babiveeko oba bakomaawo tubuulire endowooza yo